kale kuwe natulaba ku mukuto gwa desktop tukwagala nnyo najjo sinzira okubanga otulaba weebale kubanga ate otugoberera nakuza omwezi lumu omwezi guno gwa 8 1225 gw'omwaka lwakutaano kama tukwebaza kubanga otusobozesezza okubanga tuyingira mu mwezi omujja sirwa amaanyi sirwa buyinza obwero omwoyo n'akaseera kano mukama jangu otulungamye Kristo Yesu mwana Katonda onsabidde amen kakati tutandise gwa 8 ibuuza abantu balamusiza kumena mwenna abekumira ku desiroko mbagamba happy new month happy new you ofuto olina okubanga oli mujja gwe si mwezi omwezi gusobola okubanga gukyali mukadde gy'oli ng'okyali mu gwa 7 kale happy new you mu linnya lya Yesu Kristo amen era n'omwaka gugwako todamugamba muntu happy new year ebeera happy new you olina kuba musanyufu ng'oli mujja kategedde kakati ade scrolling awo ku mukutu ogumu awo ne sister nampeereza akatambi ako waliwo sijja muyita wa Luganda ono agent super ono agent wa Kizikiza bane mubeere careful kubanga social media zino sitani era naye kwategera nyeebwa so omuntu ajja n'abakangakanga so ono omuvubuka omutunula link zayambadde za bwa Kizikiza kituufu message gyakuwa ya Kizikiza mbwalabula akajagaye nga 8 irwaki tudda mu bikabo sooka omuwulirize ekituufu tukomewo tukubuulire tukulabule tukugambe oyo agent toddamu n'abafaanaganako ng'abo abagenda okujja obiwulirize kano kammwe abangoberera n'abanfolowinga mwenna n'abantu bange okutandika ogw'omunaana guno omwaka mu gw'omunaana nga 8 mwewala amakubo gano gengenda okubagamba sinzizeeka ndi mu kintu kino nze mbabuulira ensi eno erimu abantu bangi mwewala amakubo aga mission zitandika gwa 8 nga 8 ka video kano kaweereze mukwano kugomanyi nti mukwano go ng'akuli ku mutima mwewala amakubo gano gwengenda obagamba oba tolina kizibu nnyo totambula okutandika ogw'omunaana nga 8 ogw'omwezi gwonna paka gwa 10 mwewale kubo erya Masaka Road okuva e Kampala okudda e Masaka eryo kubo mulyewale mission zigenda tambulirako mwewale kubo okuva e Kampala okudda e Mbale nga tolina kizibu nnyo mission zigenda tambula mwewale kubo okuva e Kampala okudda Gulu Road ge makuba ameka 3 bw'oba tolina kizibu nnyo mission zigenda tambula okutandika ogw'omunaana nga 8 paka gwa 10 nga 8 kino nkibagamba bw'obanga ogenda tambula ngo n'ekizibu kingi funa akayiso weefumite ku kanaswi weefumiteko bwe pap otusaayi tujje ng'ogenda kuba omaze oyo w'omusaayi mission we zinaaba ziguddewo emmotoka ne we naagwa ne yeefuula nga gw'omaze oyo w'omusaayi ojja vaamu oli mulamu nze kino message njiwa abantu bange kuba nina abantu bange abatambula nina abaana basenga bange batambula engendo zawala kati ekintu ekyo kyegendereze musaayi gwokagwe tonyezaako weefumite oba weesala omusaayi gutonyezebweko olyoka otambule ojja tuuka gy'olaga naye mwewale amakubo ago ebyo bye byange ku bulimba bw'oyo agamba ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omunaana paka nga 8 ogw'ekkumi bagenda tandika mission alinga gy'alabula setaani tasalumirirwa muntu era olanga setaani azze n'abanga akulabula aba akusuula mu mutego byakugambye genda opposite atogenda nga direct kiba kimukolera ogenda nga opposite pulira kakalagambo bagenda eringa accident plan ku nguudo za Menyi Masaka Road Jinja Road oba n'oluguudo kyolulala olwayogeddeko Kampala kakali no Jinja Road kuliko ekyoto
ekikulu kya accident awo mu mabira Masaka Road kwekiri era kibaawo 24/7 ali gogamba mbu mugenda kola just operations okuva nga munana paka nga munana gw'ekkumi. It is a lie kuba zikola every day. Ekyokubiri nti woba osobola totambula. That is a lie. I have to move. Esino okujoka kwayo kwa Mukama. Akati onesibira mu nju bagamba sitani wa amaanyi. Mbanga mutidde. Ubanga otidde ate nga Bible yatugamba resist the enemy. Naye anakudduka. Akati sisobola ate kwekweka. Ye alina okunekweka. Yalina okudduka. Sitani ate omulokole n'okusinga omulokole wate sitani. Ekyo oyina kimubeera wa mu bwongo wano kubakazi yakikyusa ekikyusamu omulokole atya sitaani n'okusinga sitaani wati omulokole. Kakati ekisinze okundeeta obbalabula abagambye bw'oba tosobola kutatambula nga tosobola kyewala kwata akayiso weefumite ku kagala aka Nassu kana akatono kano omusaayi gukoleki mbugutonye omusaayi gunaatonya mbu n'onoogenda accident n'ebaawo you not die tojja kufa. Tukulabula togeza na kukola oyo byakugamba wonookikola oli kwewongayo okoze direct okitegere education. Buli wofulumya omusaayi wooti eyo ndagaano eba ndagaano ya bwakizikiza. Katonda ffe tatukkiriza up to date okuba nga tuyiwa omusaayi. Kituufu nnyo Saddaaka yali emu yakolebwa tegattibwako bwe kiri. Olabe sitaani mukufa baana ali kulabula akulumirirwa mbu munange totambula abeera waka wano mu kusembayo kyakugamba okola kuba kimanyira ogenda tambula abeera waka gwa 8 gwa 9 gwa 10 emyezi mingi tosobola akimanyi ogenda kola ki kutambula. agala akuwadde trick ekuinitiatinga gwe mwennyini weweeyo nga teri akukase. Akati tubalabula bintu bingi ebijja ku social media especially TikTok. Kati oyo ayisaawo agenda. Ekisooka anoonya relevance. Anoonya kumutegeera. Ekyokubiri anoonya publicity. Ayona abantu muyita. Bamuyite zino channels ezo. Ate kati tulina zino channels abawuwuwuwu. Babuukira buli kimu. Ate bajja muyita. Tubulire ebisingako awo. Sooka otunnyonnyole. Sitani tebamuwadde katebe. Nga bamuwadde akatebe. Tatudde. Yeetulidde. N'okusala akoze ekyo. Asazeeko munnaayi. Kati kyanoonya kyandiko nti waliwo ajja owulira alina biccano ebitalina makulu ate waliwo ebiringa ebyabalokole ebiringa bamuyite soko biki byemupanga mutubulire ku missions. Sitaani baba apanga ekintu takyogera wavayo n'akyogera baba katego guba mutego gwe. Kati abuwe batu bangi yefuula nga azze okulabula okimanyi tugenda kukola kino soko nolwo omuntu akulabula yenna ayambadde ebiwetaweta nga ntabudde. kakati oli aweereza sitaani kuba tetujja gamba nti yavaayo wekiri aweereza sitaani kakati afuniramu wa okujja okugamba mbu ate tugenda kutta afuniramu atafunamu tasobola nti kyabulimba nnyo. Sobane mubeere beegendereza. Kituufu ekyo. Mu social media abantu nga bakoze ebintu tujja kujja wano twogere ku kye bagamba mbu naaba omunnyo. Naaba omunnyo n'afuka naaba omunnyo. Muganda wange tokikola. Tageza kwetantala. Ku social media kuno aleesinga omuntu omugoberedde nnyo olaba ali spiritual. Ate nekyagamba kyawandiikibwa oba kiri backed. Pulira. Naye omuntu okujja nagaa ndi apostle ndi prophet ndi pastor najja ku live nagamba kakati funa amazzi ebyo byonna byagamba kola opposite wagamba funa amazzi yuwayo gayuwa buyiyi jaga gwe nga togoberera biragiro bya atagamba hagiranga ndaba so banange bantu bangi beewaddeyo mu mikono gya Lusufa beetuze bennyini nga tebamanyi kituufu nnyo bangi nze ndabe mu komenti eyo video nga n'abalokole bane Mukama tusaasire Yesu Kristo weebala olw'obubaka buno engamba bane bengira liwulira buli ajja n'ayogera Yesu bagambye aba ategeeza Yesu nanga ntabudde
oba buli ajjanga alinga alabula alumirirwa oba omusege gwalumirirwako diendiga abanga akusindika akutwala wali mu setting gyakwagalamu akufune okitegedde bukwate empiso kwate ekintu wefumita kanasu witonyeko omusaayi eyo endagaano super oli gino yenyini va ku yino ey'ebigambo mugamba woti endagaano ey'omusaayi eba ya musaayi eyo obumaze kati gwe abali tagenda funa accident kati ate ogenda funa akugamba opposite kati anike tugenda kubeera kushwaddirwa ndi seefu akikubye nze waliwo omugezi waffe yatulabudde gumbe musiri waliwo omugezi waffe yatulabudde tofa nayo kusaba tobifaako anti bakugambye tonyesa omusaayi katonda affe tatukkiriza ekintu kyonna nga kyakuyiwa musaayi oyo master plana bamuyita setaani awedde emirimu devo yaba kitudde mu nkata ati avuga kituufu ekyakatonda kiba kyakwenenya okitegedde mwekiri naye bwe yakuziyiza accident bwate oyiwa omusaayi obanga oligireeta infact webanga ebadde tegenda kutuuka obanga ogigambye why are you hiding from me lwaki oneekweka nze muno yawo nkutuleka ebigere ondwisa so banaye social media eno okubaka ebintu bingi n'otundonoga ne mukama singa abantu obazibulako ku maaso yabiraba ne bategeera ddala tiktok kuba amanyi tiktok agenda kutambula ekyo kituufu bagenda katambula bakakozemu dda ne challenge bakakozemu dda challenge abaana tebasaaga bakakedde bukeezi batambuza bannange sitaani oyagala kutta abantu bannaye webale tulabula mukama sitaani yenyini yali mukozesa afune bangi era bangi bagenda kugwa mu gaapu eyo kituufu nnyo bangi bagenda kugwa mu gaapu eyo so eyo nabe bakugambye nullify them in the mighty name of Jesus nti bisazemu mu linnya erya Yesu tobigendera nako okwefumita okuyiwa omusaayi tekisobola kuyamba bangi baguyiye ne batayambibwa omusaayi ogusobola okuyamba gwa Kristo Yesu si gwange guli tukoola mukowoole ne gukutaasa ate si kwefumita tugukoola gutukuuma okuva otandika kutambula mu motoka wefumisa emirundi emeka ng'ofuna obukuumi takukuumye lwaki okkiriza ono omuvubuka ono ajja kusirwaza ono abangi ate bagenda buying that idea so we warn you strongly tugeza tuwetantala bangi bajja okukulive kola kino yagala omukisa yagala okumanya ebikukwatako yeewandika erinnya simanyi funa amazzi funa omunnyo simanyi wewebake oti kwata simanyi bayibuli giteeka emitwetu ebyo byonna bya butaliimu obutali mu bunyini gwekoola Dawudi agamba nakoola Mukama teyagamba ntale nefumita empiso ate nakwata amazzi simanyi ate okuva nakoolani Mukama yekka bwe yakoola aganda wange Katonda waali okukuma you will not die in accident okitegedde Mukama agenda kukuuma ojja kufa bino bibayita premature death okufa it's one of the process we undergo naye ojja mmalayo ennaku zo zonna Katonda zakutegekedde ku nsi kuno kituufu nnyo ebyo biprofesa bya sitaani procedures byagala okuba nga aleeta obigoberere tetugenda kuba nga tubikkiriza kituufu nnyo mu linnya erya Yesu Kristo weewaawo okulabula kwe tuleese nga lumu iyo yasemayo video bayaddi nga lumu tutandise guno omwezi gwabadde alimbiramu muzima byakola missions no way nze nkola sitaani tajjangako mu kamera n'agamba nti ngenda kola kino kituufu era olabazze akugamba ekumba agenda kola B kaba katego you never believe
Ekintu kyonna ekiva wa sitaani kitufunye yonna kuba kufa kwerere bantu basiibule. Obadde mulabe mulungi nnyo ow'olunaku lwaleero naye tokkirizanga buli mwoyo gwonna kyekukugamba. Kana ebbaluwa ekisooka test the spirit. Yes, kubanga egimu giva wa mubi. Ate ennaku zino gy'omubi gyogera nnyo ate ennyo. Era waliwo ekigamba nti mbu sitaani atambula alinga empologoma. Kakati Apostle Peter ali mu kunoonya baana awuluguma enjala emuluma naye weegendereze takutwalira. ale waka sitaani okukola omusabe gulina yiika. Omusabe guyiika gira emizimu gifuna amaanyi egyeyongera okwongera okukola obubi mu nsi. Okitegedde. Kale webale kubanga otugobera ndowooza tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olw'Emmande olw'okumeka olw'okutaano luno. Tugenda kusinkana lunaku lujja kubeera lwankya. Ennaku z'omwezi zijja kubeera 2 omwezi gujja kuba gwa 8 2025. Ife nga ku tish ey'oluzungu eri tugaa guno omwezi it is the month of empowerment. Omwezi ogw'okuweebwa amaanyi. Tambulira mu maanyi. Kutambulira mu maanyi. Olwo bali agala mutambulire mu ntiisa ffe tugenda tetwaba mwoyo wakutya ffe at any time. Twaba mwoyo w'amaanyi and sound doctrine. N'endowooza ennamulungi. Kale tusikane olunaku olw'ekya bubeere bulungi